ziri mu sawa bbiri kuba yakatolaba evaamu sawa mukaaga enkuba yatonye atugenda bawutamu egenda kyammeka gwega bulungi enikesi ng'ekedde vibe egenda mu maaso ogenda sabooni kati babitekeku kati mu nkuba olabe ekijja bw'olinze endongo lasti vibe zo singa abayimbi tebajja onoobanja bebamanyi olaba ebintu bisala tetubimanyi olabye abasaze tetulina buzi batukubira ekidongo nekibasala fe netuddeewa oviriddewa okujja wano nkawaali wensuloba wenkolera bunga ovudde bunga okujja mu Kivulu naye ng'ate ensula busaabala kyolowooza mbeera evudde ku kingo gyeko enkuba olaba olowooza kumanya mbeera wevudde just owulira abantu baboogera gamba kitakakibulimu waffe twaze kuba n'owulira abantu simanyi biki sigwanda ebikumapeera biri biwanvu tetujja bisobola era nange nekola ki solowooza obuzibu budde ne ku mutegesi ate olowooza bo baali bagimanyi olaba abategesi tebalina buzibu just abalogo balina obuzibu olaba buli kivu kubeerako abalogo batumazeeyo naye nga tulina kyekiri ka stage atusobola okufuna Osubiramu mbeera yonna gy'esirikesi ekira kigaanye okusala abategesi badde mbabavireyo omukisa omulala abategekere yasirikesi ekiba kigaanye nekitabaawo ekyo kiba kibeeri bapromota abategesi ne basalawo ne bagamba batufunyeyo olunaku olulala naye nga mwana n'ababoda nabo mukikulu bagalanya amagoba okitegeera akavulu bakatubagala byabwereere manyi kale nange ndi wa boda netwa amazima twagala byabwereere bulo basasudde abasasudde batono nnyo abalali bali mu yiriba bali mu ttaawa manyi musaleeko eno mu Kivulu tugeoketukulebayo mpaka sawa right now kati kyemayi ziringa bbiri babbiri ekitundu ng'okyali wano tonaba wadde vibe batugamba tugenda ndaba ku bayimbi yes ababodaboda amazima amatuufu twagala amagoba bakugamba jangu ku 4 otuuka ku 12 agugaba magoba osageera amazima amatuufu babategesi sijja banenya bakoze ogwabwe basaawo owulira naye obuzibu bwebudde ndoza ba mirundi ng'ebiri ne buvuddeko dakika nga 5 wabadde watandise okukwata obuzibu ne bugenda ne bujja omulo gw'omwana nga bwagambye bagambye mbayimidde ku URA atulengera bulungi omwana agenda alinnya mu waya mubakikoze kagenderere ababoda tukuwereyo naye mbakakasa nti ababodaboda fenga tetukowa geemu ababoda tetukowa geemu omulogo yalese n'enkuba enkuba yose ebadde kati baguzeeko lulabe ekigenda okubeerawo tetulinze kimusuna ben ajatukala kati tulabe wanabawo omulamwa naye amazima amatuufu gamaanyi gatuwedde yenze kaizi yani owekimwana baddest Uganda number 1 omwasani wa boda ekyokubiri nebaza nnyo Central Properties Central eyo ekoze ogwayo era muŋŋambire wa Central yonna gyali Central tukweyanziza ne tweyanzeege buli kimu kyokoze Centenary Bank, Equity Bank, Pride obutakkaanya bw'ababoda bukontributinze butya ku kufulopinga kw'Ekivuulu kino kuba tetulaba muwanze ba safe boda tulabamu balala olowooza obutakkaanya obwo tebulina kye bukoze muganda nga obutakkaanya sijja kugamba nti kuba ababoda tosobola kwawula ti ono wa safe boda ono wa safe boda nti ono wa buudi bingi dayiro jaka simanya boloti uba fenna
tuli bavuzi ba boda tukola omulimu gutya nembera ku stage nemberawo ku stage yange eri wayisa kafere stage kwa bisi wayisa amanyiwo bulungi tula road ndiwona aba safe boda ndoza bali banji sijja kulimba bona we bali wano kuba basasude sente zaabwe basasude omutwalo n'abaana baabwe babazizaayo 10 bagenze be mu bugunya tugenze okujja wano nga bannamu abamu bo bali mu kukola era waliwo n'abateeze bweru babatwaleko abavudde mu Kivuulu oba wamagezi ki abatajjumbidde Kivuulu kyammwe nga nabo amazima matuufu tebuba bwenkanya okubanga olinzi wa boda tebuba bwenkanya kubanga olinzi wa boda muno nga naawe oli wa boda ng'olina omutwalo mu nsawo ng'olina oyingira Ekivuulu wabula ng'olinzi oswamidde ku mulyango wali amazima amatuufu mbagamba ebigambo bino owa boda yenna ali awo ng'olindidde ku mulyango otulindidde saidi abamu batuyingiriza eri bbalibbali nkugamba ebigambo bino nazze n'eyange unless enkuba ekkubidde bwereere wallahi ndayirira waneero nazze n'eyange eri mu parkingi wali era olugijjaawo oba nvuddewo ku 10 ninze sunabbeene actually bagambye ne sindalera ssanyu waali kama atuyambe tusaba busabi atuuke tusaba busabi waku bayibuli eri wano simanyi bagamba kuposta nga tumuliiko kubanga twandibaddewo abalema tuli 7 abafuna obuvune wano gakuzibenga abantu balina nga twaliko nga 20 abantu bandibadde bakola kuposta nekutubadde kutafunga tuleeta ababoda nga bagamba kyekituleeta kuposta tumuliiko bateekako naavuga bwati wekitegeera kate ekirala okiganya abakuntuko mungalo bagamba singa tubadde ku drive balemanga ku umi era wano kubanga ababoda tulibayo mu Kampala naye mbadde mbatambulako nga n'akazindalo kange ngenda mbayimbira nsaba kukiyambe naye nga bagamba omulamwa tubakutegeera amannya ajja kufatimalimaani ndimuyimbi wa bodaboda era nina enyimba munaana musaba promota yenna nyimba olumu lugamba bodaboda tukutuku bodaboda bodaboda tukutuku bodaboda linnya bodaboda tukutuku bodaboda 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 linnya boda boda mu Kampala timugoba boda mu Kampala timugoba boda mu Kampala timulegenda kunoonya mata g'abaana timugoba boda mu Kampala timugoba boda abakubanga baafudde bayisaawo ensonga ezigobya boda mu Kampala nafa ababoda twatudde tusiraba nga timuli basabeewo tubasomesa osanga banetuuka ku mutima oba kulumba muleke tulumbe oba kuyiriba muleke tuyiribe kubanga naffe tunoonyayo kawugo ate akajja kabeera mu site akawugo kafuuse kawugo buli omu anoonya kawugo wadde akawugo kafuuka kawaani naye mutuleke tunoonye akawaani akawugo kafuuka kawugo wadde akawugo kafuuse kaswazi naye mutuleke tunoonyeyo akaswazi olulala baluyita abaweddere amannya ajja kufunika nywani ennyimba nyina 8 lwakuba nti yemulwadde nga bwomanyi obulwadde butuuka bulinnya essaawa zokubanga naakabalemezi 3 abatemedde
nsaba gavumenti okukwasizaamu ababodaboda kuba tuli 7 abalina obulemu bannaffe bamwe bali mu byalo tusaba tuwe ekifo ng'ababodaboda okubeera nga bannaffe ne bajja ne batwagira ntuteekawo emidaala gyaffe twayerondamu nze nzise ku lutale ndina abalala ina sekutani ekyerondamu ngaakatirondamu naye nga tuli bangi tusaba omulyango gavumenti esiteerewo ekifo bakesisitula tutereko ekifo tusobola okubeera ne bannaffe basobola okubeerawo tutambula tusabiriza naye tusaba gavumenti ekwasizeeko tuve mu mbeera y'okusabira tubeere mu kifo olunaku olwaleero mbadde n'ekivulu naye nga tulaba ekivulu temuli bantu obuzibu bubuddewa abantu mwebali bazze abasaanidde balina abantu bali abasaani mulimu abasobola niffe ekivulu nga tulaba temuli obeera wakunyonyola ekivulu kino okinyonyola otya omuntu musasudde sente meka oyingira mu kivulu abakulu abato bebalimu abato gye bali nabo abasasula n'abato babadde bakujja mu kivulu kino naye nga tulabye olubakulu waayo abato bazze musaki bo babodaboda kino twakisegese nga kya bodaboda kitegeeza obeera olina okujjayo owaayo omukyalo lwaki ababodaboda temwewagira ababodaboda nakyo bolaba abasaanidde mu bufunze Kampala yonna ababoda baweddeyo bali wali abamu basigaddeyo nga bakola olw'ensonga bayinza okubeera omukulu gyebaleko taata owaisoko tukubye ku mbeera eri wano olunaku olwaleero etya batubye wama ekintu kino tekibangawo bakyamani tuze kubeera n'abangi esangi zandibadde tulifuna naye bwamu abefitina ani abo ffe ababodaboda bennyini tetweyagaliza tukola ebintu nga tetweyagala abalala we bakola ebintu mu ggwanga Uganda mulimu ababodaboda 30 temulimu 30 naye kyenyamba efitina nyingi mubaboda fitina nyingi obuwondo bwe tulina mu bodaboda tetuli musinga tukwatagana ne tubeera omuntu omu twandikoze ekintu ekigenda masito olaba tukyabonaabona tegeera efitina nyingi nnyo tegeera naye kirala kati kino kyekituyisa abaana baboda tetukula singa tukula ne tukwatagana wamu tusobola okukola ekintu ekigenda mu maaso ndi munyiivu kyetaaga tukwatagane n'ekirala kyeŋŋamba okuva kati kyakuyiga ebiso bodaboda
tulina okulaba ti embeera gyetulina tulina okukwatira wamu tetuwali agenda kuva eri atuyambe waba ffe tulina okweyamba ani abadde mabega w'ekivuulu kyammwe okusinga abadde akiteekamu ekyamaani waffe sewaali wano ali eri okyegera ali eri mu tetideni naye nga ffe tetalina bufuera akoze ekintu kyayo kirungi nnyo mukikuba n'okikuba kirungi nnyo kyakoze naye ababoda abagamba eddogo nti babaloze kituufu kale ebyeddogo bibeeramu naye nzakiriza Katonda ekikiremesezza fitina gye mulina jogerako eri eggwanga muganda ensonga nvudde ku kyokubanga Ekivuulu kiganye batugee gwe mutegesi wanje ate lwaki ani agwe mutegesi gwe mutegesi ensonga evudde ku ki ensonga evudde ku Kivuulu kino waliwo abakulu abamu ababooda twali twagala abeera eddoboozi naye ababooda balimu obubondo teyagaliza oba beekuba bennyini okusooka twalirayinga nnyo ku babooda abakulembeze bano era abamu bakoseza ensobi ne boogera musimanyi kyamaani gundi yateekamu ssente omulimu guno mbadde nkukwasagana ne living owner gwe wateekamu ssente n'ekitongole kya living owner before nga tetunnagenda wala nnyo gwe bakuyita promota ani taata nze promota Kairo nanyini concept eno era nga ngizimbye wentuuse abakulu bano bayimanyi bagenda beera ne gavumenti waweewulira eddoboozi lyabwe nga kyenalumirirwa nga njagala ababooda bano babeereko ne konsepti yaabwe basobola okwogera gavumenti neewulira nti ababooda balina ekyabwe era wano webadde bagenda okuva eddoboozi ku mmande byonna byonna babagamba muki naye bennyini ate bebeerwanyisa naye gwe olowooza temwapapya okutegeka ekintu kino oba gwe amaanyi go matono gwe nga promota amaanyi si matono naye nze twalanga sho n'ababodaboda badde bagimanyi sho ne badde etambuza abantu bangi n'ababoda nga balina nambazi zaabwe abakulembeze era tewali kye twekwasa abayimbi twabasasula okyolo si mutegesi n'omusajja yagabye yabakiikiridde temumumanyi omusajja olwaki mumuyisizaamu amaaso anti agamba yesuna bensi yeyala olwali tugamba yesuna bensi yeyala kyoganda tomumanyi nti promota ako kalaga nti ki nti oli memba kwagamba nti yategeka simanyi biki ekitufu wamakiri ebintu tubijje mubakiyamaani osegeera amazima amatuufu singa nkuwulira ku basajja abategese Ekivuulu kino owulira bake wuliriza
taliko ono oyo ye promoter naye wulira nze siriza gana nti ye promoter kuba sinze nataddemu ssente owulira ate saze wano kuba atikulwa chairman wange oba yaani osegeera we nawulira nti boda festival day out owulira sebo omanyi kye nakeera kutya nenkola nagenda ku stage yange kuba nze njitwala owulira sebo stage yo yawa bagita eri wali eri kafene stage ku Growers Road kwa Avisi amanye kwa Avisi awo bwe wayise osegeera bulungi nembakunga ne bajja babaddewo bonna era bazze mu bungi bazze abasiteji yange nekoze eki esasudde kiwaya okumuwa tiketi wali osekeera wabula kati ze kyeneraliikidde ngenda kuddayo mbagambe ntya nze kyesinga okwebaza amazima matuku sigenda kwekwasa bandongo nawe endongo yakoze kyakola kibadde alina okukola kati twali toyagala bandi bagala babiteeke mu bbanga babiteeke mu bbanga esobola okuba masaka enkwewe etonya bibeeramu osegeera ekyokubiri nze kyesinga okwebaza nebaza ebitongole birama abataddemu ssente nebaza ebitongole sokera ddala Central Properties osegeera yakute obudde bukyali oba kinajjula gye bujjako olaba nga bagenda kujjabaawo banajja mwabakunze banajja bajja kujja nesawa nga zigenda mu 3 zigenda mu 3 yesa wabodaboda omanye obuzibu bwalina sewo owulya sewo ebitongole bino wammanga wamaze bisaawo ekitiibwa ebuli eweddeko omuliro omuliro bagenda mutwala nenga anaddako sawundi gyenakula bafuna peni ava masaka endongo etya enkuba muveeyo ekaba enkuba etya enkuba endongo etya enkuba omuntu kuba esawundi olabamukyalo abaana bakyanoonya mutwalo gw'ensimbi nyoba enkuba egyeri mukubeko mutekeko entundubaale mutukube esawundi zembabuulya mulo masaka njivuze paka muva masaka tukube esawundi ndesekweka mva masaka eji yanje bagitawa va masaka nenkyamagala nnyo gyeva Wow. Polisi wali. Get both of them too. Check. Nicola. Boda. Nicola style chi. Kashoji ulirange yogera ngo kwenye chini kuba kiroka zizani ngene simba chima plaza. Boda oye. Kati nzeba buli ya chini kiro bana ba mama. Tugenda kukubera mapaka tunakoyera.
tuli babandana tuli babandana tukuba masana kuba mataganyana tuli babandana tuli babandana tuli babandana tuba Uganda nate tuli bagwirana omanyina atamuza patebera bayana tuli bagezina kiba pelotero na oyagala sente nagenda mu bankana ononya mu kyalo nagenda mu kyalona ayogeza sangana bafungana ononya niyayo ndyambe kampana Lugusangana kono lwachigana ate nekikwane wakali kusagana zikana bakubana kingana kubukobana kubuka bupambana kubambana ayembe ayenge obankubendo ngola ilegane sifayo nebondama nonyiga zedira kukuba kumenya kiri nada moja ni ngobu tipo mchibiri nakala ngobe maba kobe pepo kuba nyamaika pate kunzena na ila tongaka kunzena sewa mpaka ila tongaka pate kunzena na ila tongaka chimani nazo kunzena na isi ya mpaka ate vibe zange ziri nyampula eba demo kuke na zike nyampula wachibenda sikoleza Mazina mandalonisa ayamugana nange nditisa karakisanze wizaidoka sina tokaba chandisa mazina maramotisa ayamugana nange nditisa karakisanze wizaidoka nagawekwaza enumeyetata kase wako kuwolwaza nalunuzitoja everythinggaza kalalia na nyamanga sinyasa takupa kaswika next bonanza I wanna make my baby to dance and you make a collab mo konta bakanda I mo she kagonda Kawundo send kemora one question what do you do for a living she tell me Mazina marabongisa Kaya mukano nange nditwicha Kara ticha with my lover Chiva toba machandisa Mazina marabongisa Kaya mukano nange nditwicha Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo